Nakiwuliddeko, but one, omuyimbi okuva mu kibiina, to me, it's no news. Era nze sisobola nakukubira message kumubuuza wayi kituufu si kituufu. No. Njagala buli ali eyo naddala atunuulira ensonga eno asooka atunuulire message ng'omuntu, atunuulire n'endongo. Abatulaba lwakuba abantu abasinga banyumirwa nnyo okusiiga omuzigo, naye endongo eyo gye mulaba teriimu ssente nga bwe musuubira. Endongo eyo teriimu ssente nga bwe musuubira. Omuyimbi si gumu seebiri. Ebizibu biri bingi ebiri mu ndongo, naye abantu abasinga n'abagirimu tebabyogera. And abantu bakola ebintu mu ndongo omwo nga gwe tomanyi alaba obulabi. Nja kuwa ekyokulabirako. Amaaso gatya, amaaso mati naturally. Omuntu bw'alaba abantu 5 amaaso gabatya ne gamulowoozesa nti bantu 10,000. Ennaku zino waliwo ekigenda mu maaso. Olaba ekipande nga kiriko abayimbi 8, wabula obulango bwa TV obuwulira, owa radio obuwulira, baano oziraba, posto oziraba, social media, KCCA. Ekivundu bwe kiba tekiri mu KCCA area oba territory, naye KCCA olumu ogyetaaga okusasula kuba banners oziteeka ne mu bifo. Ano jako ekyokulabirako Freedom City terimu KCCA, eri mu Wakiso, eggombolola ya Ssaabagabo, Makinde Ssaabagabo. Naye ate bw'oba otegeka Freedom City, baana olina oziteeka Ekibuye, olina oziteeka mu Makinde division eya KCCA. Kakati kitegeeza KCCA n'ogisasula ate ne Wakiso ogisasula kuba baana oziteeka ekajjansi na wanawa mu area za Wakiso district. N'ogenda ku police, tambuza ebbaluwa okuva wa IGP. Soogerera bubi police, naye ffenna tuli bannayuganda. You don't just take a letter to the IGP nevaayo ng'owuuba buwuubi mpale zo. N'ovaayo n'ogenda ewa KMP nayo n'ovaayo ng'osinga businisimanyo. N'ogenda ewa DPC, n'ova ewa DPC olumu n'ogenda ewa OC operations oba waliwo ka police akadini akaliraanyeewo nga wonna ogenda oseka busesi. Omuntu alina okuleeta K9 zembwa aba ba counter terrorism abajjirako aba black. Olumu omuntu alina okupangisa walk through. Bw'olowooza omuyimbi abaana afuna mmeka ng'omuntu amaze okukola ebyo byonna? Otegeera bulungi? Okuyingira guli mutwalo omuntu gwalanze. So but omuntu abaawo bayita mu bintu ebyenjawulo, era kyova olaba olwaleero osanga abayimbi abamu nga yatunda ennaku ze.
olwokuba abantu ebintu byabwe ebimu babikola mu nkukutu saagala ate ne bamanya nti mbimanyi saagala kujja wano byogera ku kamera omuntu kiyinza omuyisa obubi nja kubawa example ya omugenzi Paulo Kafeero. Omugenzi Paulo Kafeero yali yatunda Christmas shows ze nga yaziguza omwami wa Mavin Hotel mwami Semango enateetaawo ndowooza bwe yafiira ng'akyabuzaayo emyaka ng'esatu oba ena. Kati omuyimbi okusobola okufunayo ku kasente akaawamu alina kukola bintu ng'ebyo nti Christmas zange nzitunze oba miliyoni 5 oba 7 oba 10 okusinziira ku buzito bw'omuyimbi. Myaka 5 oli namukwatira miliyoni 5 n'agamuwa omuyimbi n'alyoka abaako kyakolayo ekyamaanyi. Naye olwekyo kimuleka mu mbeera ti buli Christmas ng'olaba ng'omuyimbi ajjuzza era ng'ogamba omusajja afunye ssente kumba agenda kuvaawo n'emitwalo aga oba aga ga mafuta omusajja ge yamusuubiza nti nja kuwangayo amafuta ga mitwalo 5. Now oli bw'avaayo n'agamba nti Misaki yavudde mu Golden Band. Misaki atandika endongo mu 1992 nga mwana muto asoma Kampala Secondary School kumpi ne Pride Theatre. This is 2022 1992 giri emyaka wagindaba if I'm not mistaken. Abantu si bangi akola ekintu emyaka 3 n'asigala ng'akyalina amaanyi agaagala okukola ekintu ekyo. Ate to make matters worse ng'okusoomooza kwakyo kungi. Abatulaba mmwe temumanyi naddala abalabi olaba muyimbi ali ku stage naye tomanyi biki byaleseka challenges kizalesewe waka. Omuyimbi avuze agenze paka Kagadi, omuyimbi agenze avuze ali Lwasha Mayiri, omuyimbi avuze ali Mitooma. Tomanyi biki byayitamu, tomanyi risk ziri ku makubo, accident ziringa accident. Olumu omuntu wabanga asobodde okubanga alinawo ko kyakozeewo. I'm happy for Misaki. He's one of the most successful musicians we have in the country. Tosobola kumenya bayimbi 10 bali bulungi nga Misaki talimu. Kakati takyasobola ndongo ya kaalo ku kaalo. Ebigambibwa kyereka si ensonga eri kubanga Katali Nona di Mayinja gurupu wadde bagifudde yabya NRM byabufuzi. Nga sinnawulirako ku kigambo NRM. Omanyi kankugambe kino tujje politics mu buli kimu. Ate waliwo ekintu ekyabaddewo nerwakuba abantu bafe abasinga tebeetegereza nsonga. Omugenzi Jacob Oulanyah eyali speaker wa parliament yali wa UPC n'ava mu UPC n'adda mu NRM n'abeera w'amaanyi nnyo mu NRM n'afuna n'obwa vice chairman wa NRM Northern Region n'afuuka ne speaker nga aba NRM be bamulonze. Tuli fenna naye simanyi oba abantu bakyetegereza bulungi. Norbert Mao president wa DP yabadde so close n'Oulanyah ne mu kufa kwe yali involved n'agenda n'okugenda e Seattle
where Jacob Oulanyah was lying on his deathbed. Otegera kyegamba nga bapate za njawulo. Tujje politics mu buli kimu. Tutunuulire ensonga. Misaaki asazeewo agambye gold n'agivuddemu. Alina ensonga ze ng'omuntu. Afiiringa akuze. Amaanyi takyagali n'agenda onge ya buli Friday, Saturday, Sunday. Alaba nga akasente ke akatono kaafuna ku papazi. Buli yali agezezaako kukola business model eya restaurant, ey'ebbaala, wano mu Uganda akimanyi. Batono nnyo. Nyinza n'okugamba nti nze mmanyiyo omukyali Lubega. Asobola okumala omwezi nga taliiwo, naye ng'ebintu bye bitambula bulungi, biri straight, biri neat, biri clean. Era nga gwajja okufuna services za governor. Tosobola kumanya whether mwami Kyali Lubega waali oba taliiwo. Because it is the number one sport in the country. Era bwogenda service gy'ofuna ya number one sport. Hakati omusajja oyagala omujjaawo ogimuvugisa okugenda eno waliwo constituency ya Minister Kasayija. Amakubo mabi nnyo. Ono omusajja ono is gonna be bloody. I think yetinka simire ne Matia Kasayija balina constituency zeba ndoza constituency abeziranaganya kagadi eyo wa bali wakati wa olwe Hoima n'olwe Mubende n'olwe Fort awo mu area otwale yendongo okiwulira. No, let me tell you. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.